zigaba mu parliament mpaka parliament nga awereddwa amaze okulayira nze zibeera zaggula mmotoka papa uliriza zibeera zaggula mmotoka sibe kiri nze milioni 2 sigenda kugula mmotoka kubanze nine mmotoka bwe najja kucenga tawuni kansa obangulire mmotoka nagaana okugivuga nengamba nti nedda sisobola sina bwe ngamba njaga kujjako Museveni nga ate nvuga ennamba eno eyo sijja kugivuga nenjiwaaba omusolo ne bangulira piki erika ennamba emyufu nengamba ze simanyi kuvuga piki nenjiwa Ishaka wuuyo nengamba Ishaka ajja kutumirango nze sivuga ebyo kati njagala bagamba ebigambo bino nkijja kwata milioni 200 ninegombolola nnya chenga tawuni kanso wakisha tawuni kanso mbioka sabu kaunti nemende sabu kaunti nkwata milioni 33 kuze mmotoka ezebibi mwawule ze milioni 10 mwaga buli gombola njiwe milioni 33 ezisooka nga sako ya abakyala mujjemu ewolenga abakola obulimo obutono tano abachakasori abafumba chai kukuba abatunda abatunda mungi amayuni awo kukuba bwebitu mbagambe ezisooka nsigazeewo ekinaana mundeke nange njogeko baganda akalukamenya Mathias Mulumba wa Lukaga omuwulidde meya wa Kyengera agambe milioni 2 akwatako 10 nagabi akwatako 3 okusinzira ggombolola zaalina na ze 10 nagabira abalonzi bonna aba constituency ye jagenda okwesimbamu angaza abakyala kwewola okitegedde endulu nevuga jukira yazaayo empapula nagamba alonzi bebamutumye bibadde bajja bamusokasoka nti nawe jangu weesimbewo kalabe kagenda kuba nga basasula naye era olw'okubeera nti nno abatuuze ng'omu Busiro East Constituency bamaze ebbanga nga bansaba zimbakiikire mu Parliament nensooka nkiwa time finally nenkola decision nenzija nenkomyawo empapula bazikebedde bulungi nnyo nga teziriimu bwezigoolo nga nkwalifyinga okwesimba ku kifo ekyo nina amaanyi kubanga ndi sita ekisookera ddala ate ndi tested nti Kyengera Town Council nkoze bulungi ndyongerakoze Kyengera Town Council nasangawo ekibbattaka ekyo kimpadde nnyo amaanyi nti nagaana okukolagana n'ababbi b'ettaka n'engoba bagobe nasanga babba abantu okufa obufyalo so ekyo nkimazeewo nzimbye administration block ku Kyengera Town Council etabaddeewo nguze emmotoka 4 ku Kyengera Town Council zikola emirimu tezibaddeewo pikipiki 5 tezibaddeewo mu Kyengera Town Council nenkola installment mu ez'ebitaala street lights mu byalo eyo mu Black Sports babadde batira abantu n'okuzza emisango nembiteekayo nendobinga wifi 2 ku Kyengera Town Council so n'extra budget gye nasanga kawumbi kamu ne milioni 8 kati eri ku buwumbi 4 n'ekitundu abantu balabye enkola yange ne transparency yange oba obwerufu wange ne bagamba nti nno tukusaba enjawulo eriwo ku babaka ba Parliament abalala abasigadde nti bo bajjanga be basaba abantu nti munyambe munonde bwe nnonda njagenda mbakolere kino naye ate nze abalonzi be bansabye nti jangu otukole ki otukiikirire mu Parliament enjawulo eriwo nina amaanyi nga bwe nkugambye nti nina ate nga mbadde consistent eri ekibiina ka National Unity Platform zeno natandika ddala ne President Kyagulanyi mu kalulu keddala ak'ekyaddondo nga ajja kuba member of Parliament ndoza omuwulidde oyo Mulumba Mathias wa Lukaga abantu babadde bamukoonako naawe jangu otukiikirire Sseggona twamukoowa atulyamu buli atukugulamu bukuukuuzi naye nga naye osooka weebuuze Sseggona bukyangabira mu Parliament kati for 20 years kiki yali akoledde Busiro nange nkyebuuzanga ggwe kiki wali owuliddeko oba nti ayambyeyokko ku bantu kale sente ziba zize naye abaka Parliament babayambayambako ku bitundu byabwe ye yafuna kyekubidde n'agamba
awo siina naye anakola zi business ateka ne mmotoka obukadde 3 n'abiteeka mu mmotoka ne babibba kale wulira Walukaga agenda funa obukadde 2 agabireko 120 abugabira abakyala bewuli abakulu bulimu obutunutuno bekulaakulanye bezimbe Seggona bamubako obukadde 3 nga ziri mu mmotoka singa osanga yazikwata n'aziwa abakyalo n'aziwa abantu b'omu Busiro ECT singa gwe Seggona awunyikamu omanye okwata obukadde 3 kati kwata obukadde 3 Walukaga agambye kujja ku 120 agabire abakyala obukadde 3 okitegedde kitegeeza Seggona aba alina okukwata ezo zonna aba agenda kufubanga abantu abawo obukadde bumeka nkaaga nkaaga naye n'afisawo n'ajoga singa yakola watu Seggona singa alwamuunyamu nga bali ku bisuubizo bya Walukaga bino miliyoni 2 ezigaba mu parliament mpaka parliament nga aweereddwa amaze okulayira nze zibeera zaggula mmotoka papa uliriza zibeera zaggula mmotoka sibe kiri nze miliyoni 2 sigenda kugula mmotoka kubanze nina mmotoka bwe najja kukyanga tawuni kansa obangulire mmotoka nagaana okugivuga nengamba nti nedda sisobola sina bwe ngamba njaga kujjako Museveni nga ate nvuga ennamba eno eyo sijja kugivuga nenjiwaaba omusolo ne bangulira piki erika ennamba emyufu nengamba nze simanyi kuvuga piki nenjiwa Ishaka wuuyo nengamba Ishaka ajja kutumiranga nze sivuga ebyo kati njagala bagamba ebigambo bino nti nja kukwata miliyoni 200 nina egombolola 4 Chenga tauni council Wakiso tauni council Mbyuka sabu kaunti Nemende sabu kaunti Nkwata milioni 30 kuze mmotoka ebibi mwawule ze milioni 10 mwaga buli gombola njiwe milioni 3 ezisooka nga sako ya abakyala mujje mwewolenga abakola obulimo obutono tamwe abachaka sori abafumba chai kukuba abatunda abatunda mundi amayuni yawo kukuba bwebitu mbagambe ezisooka nsigazeewo ekinana mundeke nange njogeko bagamba akalukamenya kale byebyo Walukaga Masayasa agambye bwatyo